A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baganda bange bebitiibwa. Ekimu ku kyogerebwa ku baganda baffe abashia yenzikiriza gye bayita rajaa. Abamu bagamba nti kuba bakkiriza bwe batyo nti n'olwekyo kibafuula okubeera nga bakafiiri. Okusooka rajaa kitegeeza ki? Rajaa kitegeeza okukomawo. Ofuna bulungi. Era mu mbeera bw'etibo kye bategeeza nti Imam Muhammad al-Mahdi, imamu w'omulembe gwaffe, walibanga azze Katonda amukomezzaawo okubeera nga aleeta obwenkanya mu bantu. Abantu abamu we baliba bafudde baliva mu ntaana zaabwe ne bakola ki, ne bakomawo okubeera nga bakola ki, bamuyamba. Abamu bagamba nti yenzikiriza ebamekinga, ebafuula okubeera nga abakufaaru nga ebyogerwa abasiraamu abalala n'abantu abalala. Ekibuuzo kiri nti kisoboka omuntu okuva mu ntaana ye ng'olunaku lw'enkomeyo terunnaba kutuuka okuyamba imaamu we? Tugamba nti kisoboka, naye nga tunnaba kukitunuulira. Waliwo enzikiriza endala eyawukana n'eno eri mu Bahindu tugiyita tanasuku. Bo bagamba nti omuntu waafa omwoyo gwe gugenda mu muntu omulala bwe gutyo, kuba bo tebakkiriza mu lunaku lwa nkomerero. Eyo enzikiriza yaabwe y'Abahindu eyawukana n'eno enzikiriza eri mu baganda baffe abashia. Nga bwe mbagambye nti kyekiraga nti kisoboka Katonda okubeera nga azuukiza omuntu ng'olunaku lw'enkomerero terunnaba kutuuka. Kati nga abashia bakkiriza nti Imam Mahdi wali bazze, abamu abaali babaafa balivaayo okuyamba imaamu waabwe. Kisoboka. Mu kusooka tola mu Surat al-Bakara aya 55 mpaka ku 56. Abamu baagaana okukkiriza mu Nabbi Musa, Bani Israel, abamu ebika ebimu abakulembeze n'abantu baabwe baali bakulembera we baagaana okukkiriza mu Nabbi Musa alayhi salatu wassalamu. Bagamba nti twagala kulaba Katonda w'okusooka tulyoke tukkirize. Mu Surat al-Bakara aya 55 mpaka ku 56 bagamba nti lan nu'mina lak, tetugenda kubeera nga tukola ki, tukukkiririzaamu n'ebyozze nabyo hatta nara Allaha jahiratan, okujjako nga tulabye Allah subhanahu wa ta'ala. Kyekyatuukawo Katonda yabatta bonna abo abaali bagambye Nabbi Musa, bwe batyo ate n'amala n'abazza engulu n'abawa obulamu. Still ng'olunaku lw'enkomerero terunnaba kutuuka, yabatta thumma ba'athnakum min ba'di mautikum, ate n'amala n'abazza n'abazuukuza n'abakola ki, n'abawa obulamu obulala. Ofuna bulungi. N'olwekyo enzikiriza ya rajaa esoboka nga Katonda waba ayagadde. N'olwekyo tekifuula abashia bakafiiri nga bwe bakkiriza nti imaamu waabwe wali bazze. Abantu abamu abaafa balibeera nga bava mu ntaana zaabwe okubeera nga bataasa imaamu waabwe. Tulabeera ne sitole endala ku Nabbi Musa alayhi salatu wassalamu. Batta omuntu ku mulembe gwe, asse n'agaana okuvaayo okweyogerako. Kyekyatuukawo Allah subhanahu wa ta'ala mu Surat al-Bakara aya 72 paka ku 73 yagamba Nabbi Musa afune ente ng'erina obubonero obw'enjawulo. Ofuna bulungi. Era ekyatuukawo we yamala okufuna ente ne bagisala, n'akozesa ekimu ku kiyungo ku nte n'akuba omulambo gwali gufudde ne gudda engulu. Katonda n'aguwa obulamu obulala. Katonda bw'atyo wagamba nti kadhalika yuhyi llahu limauta. Ofuna bulungi. Bw'atyo Allah subhanahu wa ta'ala waafuula ebifudde n'abiwa obulamu. Ekirala yatulaba ne Nabbi Isa alayhi salatu wassalamu, Jesus we yakolanga nga azuukiza abafudde. N'olwekyo yakikolanga nga Katonda ayagadde. Era bwetyo tulabeera mu Surat Imran aya 49 nti wayuhyi limauta biidhnillah, afuula ebifudde n'abiwa obulamu. N'olwekyo kisoboka Katonda okufuula omuntu afudde ng'ali mu ntaana ye okumuwa obulamu obulala nga abashia 12 we bakkiriza. Ebyafaayo bingi kati nga Nabbi Huzairi mu Surat al-Bakara ya 59 naye yamuwa obulamu nga yamutta okumala emyaka 10 n'amala n'amuwa obulamu. Munzikirize nsembyeyo n'eno hadisi eva ku Imamu Jaafar as-Sadiq alayhi salatu wassalamu, muzzukulu wa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, era nga imaamu w'abashia, era nga naye imaamu w'abashia, imaamu ow'omukaaga. Agamba bw'ati mu Usul Kafi, agamba nti ayamullahi thalatha, Allah subhanahu wa ta'ala ennaku ze ziri 3. Tetugamba nti ennaku endala si nnaku ze, ennaku endala nnaku ze nazo tetugaana. Naye no hadisi agamba nti olunaku olusooka olwa Allah subhanahu wa ta'ala, agamba nti olunaku olusooka
Allah subhanahu wa ta'ala yawmul qa'im onaku imamu omulembe gwaffe Imamu Muhammad al-Mahdi lwagenda okukomawo ofuna bulungi okubeera ng'aleeta obwenkanya mu nsi ejjudde zulumu ejjudde obulyazaamaanya wa yawmul qarra n'olunaku olwa rajaa ofuna bulungi abamu lwe bagenda okuva mu ntaana zaabwe bakomye okubeera nga bakola ki bamutaasa wa yawmul qiyama n'olunaku olw'enkomerero olusembayo abakola emirimu emirungi lwe bagenda okufuna jjana yaabwe n'abakola emirimu emibi lwe bagenda okubeera nga basaavinga ebibonerezo byabwe. N'ekyo mu bufunzi sinyagala okugamba nti eno enzikiriza tefuula abaganda baffe abashia ithna ashara bakufaaru ng'abamu we bagamba kuba tulaba wano nti kisoboka Katonda aba ayagadde kisoboka. N'olwekyo yenzikiriza erimu baganda baffe abashia eyitibwa rajaa nti Imamu Muhammad al-Mahdi waliba azze abamu Katonda alizuukiza abantu abafudde abamu okubeera nga bamuyamba. So omusomo gwaffe gwe mu bufunzi afunyika audio nsaba obeere ng'osharinga. Wassalamu alaikum warahmatullah.